ajja kubanga asabirwa era ajja kubanga avaayo mu funeral home tumuleete wano okusaba kujja kubeerawo then tusule naye Alex Mukulu ku lunaku olwokuna atwalibwe aziikibwe. Ekifo kyagenda okuziikibwa tujja kubanga tukibagamba mu budde butono nnyo, si budde butono wekinaategeerekeka kyagamba aziikibwe wano oba aziikibwe wano. Onanga akolufayinga ate nga bonna we wali tewali waliko nkaayana. Mu kulonda abagenda okuba nga boogerako gye muli tujja kubeera very selective. Tumanye enjogera ye ne babadde alowooza ku bintu ebikolebwa. Tubagamba nti Alex Mukulu officially yafiiridde mu ddwaliro ekirutu ng'era obulwadde obwamuse bwa kibumba kyekyalemereddwa okukola emirimu gyakyo. Alex Mukulu ne kimwegaana n'agibwa mu bulamu bw'ensi eno. Ate rifuri agenze, linesman agenze, IGG agenze, but atulekedde statement. Mpulira nti gavumenti tetukoze bulungi era tunakubyogerera mu lumbe lwa muntu ng'ono. Gavumenti wefulumya sente za creatives balowooza bayimbi bokka, abazanya theatre tebabalowoozaako. Akikola almost individually. Bamita General Salim Saleh yagamba abazanyi bange ab'emizannyo bali bati actually Alex Mukulu yatukwanira Salim Saleh. Abatamanyi story ye Alex Mukulu ali abazanyi omuzannyo oba Wounds of Africa basatya zokufanana. Alengera mu audience ku National Theatre yeriyo ka kamera akaeda kamera zayakanga nga ziri kodinga. Ngoli apati tetukikola. So mbadde njagala abantu bana balina emyaka gino egibadde mu industry eno bamwamise kubugi. Njagala okukyukako Muhammad kyagambye abantu bano tebalina kunoonya abaana bali balina okunoonya abantu bano babuze mwami Ssenkubuge lwaki akoze mu rediyo emyaka gyonna nga tebamugobanga. Njagala bagamba mazima, nze nali nkola mu rediyo naye Alex naye yanzija mu rediyo yaŋŋamba bagenda kwagala mukyalawo nemubufe bwenzijjawo wano omwami Ragati simanyi lwaki yeegwese nakamwogerako mwogerako Ragati ali mbuje Ragati singa omubuuza bamanyi wano Sebo je meya Yowashi nyo so bwe mulabire nga dda otudde wanyawo va mu bisansa ddawo bakulabira. Okay, basobola banyabo nsaba mpite Honorable Nsereko ate naye ababuzeeko. Bakungubazi bannange mwenna eri famire y'omugenzi kati mwami Alex Mukulu ono gwayise Mukulu Alex Mukulu asimanyi oba erimu abadde alina oddijjako naye ffe twamwongerako ekya Dr. Alex Mukulu ono y'omu ku ba icons mu art industry mu Uganda. Alex Mukulu yabadde referee waffe, yabadde omulamuzi waffe, yabadde IGG waffe, yabadde supervisor waffe. Abatisi abalala bw'alaba omuzannyo ne butanyuma anyumirwa n'agenda ng'amanyi eyo kati ngenda musinga ku ggwanga gwenaddako. Alex Mukulu abadde akikola ekyo. Alex Mukulu ng'ayogererawo n'agamba ozannye biki okola biki luwamu okayo twamuwangulira yatusanga tukola omuzannyo gwandiwulira tulyedda nga tweraba lihaso nga ze muzaffe naffe ne tugenda muzize yatusanga tukola omuzannyo gwandiwulira n'agamba Mukulu waliwo gwe tulidde agamba nti gavumenti eyagala kiyingiramu kati
singa abantu bakimanyako nti Alex mulwadde mulumi yandibadde akola ki afaayo nekyeyayogedde tewedeza Alex abadde tasaba. Nzijukira olunaku olulala namugamba ssente z'abannabitone zavuddeyo awo yampangula nenzikiriza yaŋŋamba abo bannabitone ekikaaki nemugamba bagamba gavumenti yasazeewo abali mu theatre abali mu music balina okwewandiisa yagamba bawandiisa bajjibwa ye tajja genda kola ki kwewandiisa tajja kubeera mu kusindikagana nga yatandika ati we nga alina 20 years kati alina emyaka egigenze nga yalina okuyigiriza abantu tebalina okukola ki okukola so mbadde nsaba Alex Mukulu yali free. Alex Mukulu yabadde atwogerera nga bw'olina proposal gy'owandiika n'otekako Alex Mukulu eteekwa kuyitamu. Bwe nali mpandikira MTN nga nsaba Yellow Christmas nagamba tugenda kubeeramu ne ba Alex Mukulu ne ba John Segawa ba Abe Mukibi bakatolu bwama nga tanafa kirako abatono ennyo tujja bawa chance ne opportunity okwogera abalala mujja kubanga mu byenjumiza. Okay, tulina tebo gye tuteekateeka yaffe ate rifree agenze linesman agenze igg agenze but atulekedde statement mpulira nti gavumenti tetukoze bulungi era tunakubyogerera mu lumbe lwa muntu ng'ono. Gavumenti bwefulumya sente nti za creatives balowooza bayimbi bokka abazanya theatre tebabalowoozaako akikola almost individually. Bamita General Salim Sale yagamba abazanyi bange ab'emizannyo bali bati actually Alex Mukulu yatukwanira Salim Sale abatamanyi story ye. Alex Mukulu ali abazannyo muzannyo oba Wounds of Africa oba 30 years of banana alengera mu audience ku National Theatre ng'eriyo ka kamera edas kamera zayakanga nga ziri kodinga oli katala kabanga kabeera n'atuma abaana mugende mu stopping ono bwe yatumayo bwe batuma yali very humble na stoppinga okulikodinga naye n'abadde n'agamba ate kamera nga temugireese mugende kamera mugimugyeko. Abaana ne bagamba naye omusajja nga ne bagamba tombuulira ngenda ku stopping omuzannyo kamera mugende mugimugyeko mu ngeri yonna. Ne bagenda kamera ne bagimuggyako omusajja naye n'abawa kakaadi ke kakadi Alex wakasomako nga tamumanyi tamuwulirangako n'agenda maaso na muzannyo naye n'agamba nti abaana bamugamba nti baali batidde nnyo nti omusajja bamugamba omusajja abadde very composed naye ng'ebiri composed bitiisa byali composed. Omuzannyo bwe gwaggwa n'ayita Petron we Tasis Kabwejere bakati yafu bakyali osimanyi nambuza omusajja tumugye ku kamera naye abaana bamutidde erinnya lye lino nga ye Caleb Akwandanaho. Oli yagamba bugambi oguse oyo Salim Sale mumugyeko mutya kamera tudduke tuve wano bagenda tusiba naye tebabasiba babanoonya era omukwano ne ogwenkomeredde ne theatre kale gwakandwa naho Salim Sale yagujjaawo agamba kiwubaalo bagamba ekintu ekisinga okutta abantu mu advanced age tebuba bulwadde. Obulwadde obusinga obunene is loneliness. Kwe kutunula emabbali n'emabbali n'otambula mu luguudo ne wabulayo akuyita. N'abatanze ekigambo ekyo kiteekedde ne wabulayo akola ki? Ne wabulayo aga nti oyo yenna batanzi eyali akola ku TV. Naye ekigenda okukuumira ku ebyo ng'eriyo akuyita ye investing mu abaana abato. Don't lose touch. Nanguba nabanga atandabangako ngati omusajja nva mu kikomera kye kimu naye naye ndowooza asanga alina kyeyali akola ki kyeyali anoonya ye nga ye. Ye musajja abadde azannya n'onyumirwa, ye musajja abadde ayimba ng'abasinga bayinza obutabitegeera naye ng'ate bw'otegeera kyayimba omanya wa gy'atulaza. So
ennyimba ze ne batuziteekamu mwabasinga generation yammwe eyinza okuba mwagala byammwe ate n'empuliriza oluusi tetutera kuwuliriza tunyumirwa bidongo naye nga bw'owuliriza okuyimba kwe ovaawo nga toli kyekimu yaffe ate rifree agenze linesman agenze igg agenze but atulekedde statement mpulira nti gavumenti tetukoze bulungi era tunakuyogerera mu lumbe lwa muntu ng'ono gavumenti bwefulumya sentence za creatives balowooza bayimbi bokka abazanya theatre tebabalowoozako akikola almost individually bamita General Salim Sale yagamba abazanyi bange ab'emizannyo bali bati actually Alex Mukulu yatukwanira Salim Sale abatamanyi story ye Alex Mukulu ali abazannyo muzannyo oba Wounds of Africa oba 30 years of banana alengera mu audience ku National Theatre ng'eriyo ka kamera akaedas kamera zayakanga nga ziri kodinga ng'oli asalira mu Kitume Madi show weewaawo awo tetwafunawo naye ne tugenda ewabakama baffe mwami Ssenkubuge ne mwami Andrew Bello Kibuuka ne Mukola Rosias ne bagamba tuyina stage endala ze twakozesanga bazibagireyo mutimbe naye weewaawo nga batuwa stage naye nasigala neewuunya obwongo bwa mwami Alex Mukulu kuba yali atwadde solution okutuuma show y'emisana Madi show n'ebirala bingi azaatuwabula mu bingi bino bye tugamba nti omuntu tazikawo nga tuyogera bwogezi mwami Alex Mukulu tazikawo ebintu bye byonna omuzannyo gwe gubadde kutandikira mu booking